Sasakawa Global 2000 kitongole ky'obwannakyewa ekimaze emyaka 20 mu Uganda nga kiyambako gavumenti okutumbula ebyobulimi. Gyebuvuddeko abalimi ba kasooli beekubira endulu eri gavumenti nga beemulugunya ku bbeeyi ya kasooli yali egudde nga n'abamu baatuuka n'okumutunda siringi 15 kilo. Ekitongole ky'obwannakyewa kino Sasakawa Global 2000 kitubuulidde kiki ekyaviirako bbeeyi ya kasooli okugwa ennyo bw'etyo ate nga abalimi baali bamulimi obulungi ddala. Twajja ne tufuna ekirwadde ky'akawuka akasaanyi ako bwe kajja ne mu Kenya kaabakanga ate nga Kenya kasooli kyakulya kya ggwanga kikulu. Mu kuteekawo embeera ey'okukangibwa baagenda ne basuubula kasooli okuvaako mu Mexico ne basitookinga mungi naye ate akawuka ne kabeera nti twakakontrolinga production yaffe n'ebeera waggulu kati ekyo already kyatandikako okuba nti kikosaaki ebbeeyi ya kasooli. Ekyokubiri, bulijjo Kenya etera okubeera ne sizoni ezitali nnungi. Ku mulundi guno kyannaku ffe eriffe naye nga kirungi bo gye bali nti ebbeeyi yabakola ki sizoni zaabwe zaababeerera nnungi. Weewaawo nti waliwo ebirime ebirala ebyetusanze nti Sasakawa ebitumbula eyo balimi nga kasooli nti ebbeeyi egudde naye ate abalimi baba basobola okugatta soya bean ne balimako ne kasooli kye tuyita enterprise combination. Bano bawadde abalimi amagezi okujjumbira tekinologiya omupya anaabayamba okuteeka kasooli waabwe mu buveera obutagenda mu mpewo n'okumukuuma nga tawumbye ng'asobola n'okuwangaala ebbanga eddene. Kabateeka mu kano akawakati ne bakasibako bulungi nnyo. Abamu bakozesa enkoba n'okasiiringa bulungi nnyo. Nakokubiri nako n'okasiiringa, nakokusatu n'okasiiringa n'otereka mu nnyumba oba mu sitowa. Emmere tejja kuliwa buuka, totesemu kemiko yonna, tejja kuvunda, tejja kukyusa kala. Actually kasooli oba omuteeseeyo mu January ng'omuteese mu January wayita emyaka ebiri ogenda okumujja nga kala y'emu takyuseeko nga taliiriddwa buuka. Yeyo enkola eya hematic storage. Bano bakikoze nga baliwo mu ne kampuni ya Bukoola nayo ekola ku by'obulimi okusobola okuyamba abalimi okutuusa nga bbeeyi yeeyongedde okulinnya. Abamu bateese n'emyaka ebiri ng'emmere tekoze eki, tenoonese, tekyusizza kala, tebunze, obuuka tebukoze eki, tebugiridde. Abakugu bagamba nti singa kasooli awumba ayinza n'okuviirako abantu okufuna ekirwadde kya kookolo. You have heard about the cry of cancer. The aflatoxins which are a result of poor post-harvest handling. Jingo Francis, NTV, Akawungezi.